members. Omwaka oguwedde gavumenti yasalawo okugatta ebitongole byayo okusobola okukendeeza ku nsaasaanya. Wano ekitongole ki Uganda Registration Services Bureau kyagattibwa mu kinnaakyo ekya National Identification and Registration Authority NIRA. Kati okuwandiisa obufumbo bwadda mu mikono gya NIRA era nga kyaweebwa n'olukusa okugatta abagole. Kati akulira ekitongole kino Rosemary Kisembo agassa abagole ab'enjawulo era ne bakuba n'ebirayiro. Affidavit in support of my application to be joined as husband and wife with Kosi and John Wange. Obwedde omukolo gugenda mu maaso ng'enduulu bw'ettaaba abazenga abajulizi abaagalana bano nga bafuna obufumbo mu mateeka. Agamu ku mateeka agagobererwa ku bufumbo buli wansi w'ekitongole kino buli awezezza emyaka 18 ng'alina ndagamuntu oba paasipooti atwala akafaananyi ka paasipooti kamu, abajulizi 2 ng'abafumbo abagenda okufumbiriganwa tekuli yali yeewandiisizza mu mateeka nti mufumbo. Jja n'omala n'emitwalo zo 3 kitundu bano abantu bonna tobeetaaga, twetaagawo omugole omusajja, omugole omukazi ne bestman ne metron. Ne bwojja ku Monday ne ku Tuesday fe tujja kugatta. Amateeka gatukola ki? Gatukkiriza. Kisembo atubulidde emigogo gy'abagole abaasabye okugattibwa. Olunaku olw'abaagalana tusanyuse nnyo okuwandiisa obufumbo bw'abantu 12. Ono agamba nti wadde abantu bangi tebettanira bufumbo kikula kino naye bwe bumanyiddwa mu mateeka nga waliwo bangi abaddukira mu masinzizo kyokka ng'obwabwe tebumanyiddwa mu mateeka. Abafumbiriganya ne babagattira mu kanisa mwebuuze mugende mu kanisa mubuuze obufumbo bwaffe mwabuwandiisa. Bwemanga tebabuwandiisa tebuliiyo mu mateeka. Wadde ng'obufumbo kikula kino bwanguwa naye nabwo buliko emitendera egirina okugobererwa. Olina okuba nga woosula wamanyiddwayo era tukiwanika ne mu affidavit nti nsula wano. Olina okukola ekirango nti bannange ngenda kukola ki, njagala kukola ki, kufumbigana ne munnange. Kaakati ekyo ekirango kirina okumala ennaku 21 days ng'okiranze. Abagole betwogedde nabo batubuulidde lwaki basazeewo okuyita mu bufumbo buno okusinga obw'amasinzizo. Nachuzinze buno this kind of marriage for freedom, freedom of speech, freedom of everything. Yeah, and I'm grateful also because the government is aware of it, so I'm protected. Twala obudde butono ate tebustressing planning ate organizing ekinani. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.